Abatuze b'oku kizinga Buvuma ekisangibwa mu disitulikiti y'e Buvuma baloopye abakulembeze baabwe okuli RDC n'omumyuka we olw'obutabafaako okuggyako okubabonyaabonya. Bino babiroopye mu maaso g'akulira ekizinde kya MK Army Movement ate nga mubaka wa Igara East Mike Mawanda ne Balaam Barugahara Ateenyi nga y'amyuka akulira MK Movement mu Western Region. Tujebaze kuzimbira amalwaliro y'abaana tabunisanse tubanja amasomero abatuzi b'amatemi ne disitulikiti y'Ebuvuma tuwa omusolo naye lwaki tetusiimwako kubala bamatemi tufuna ebizibu bingi naye tetufuna buyambi. Soba w'ekitiibwa tulina ennaku abasajja bwe mwatuweereza mu Nyanja batulabiza ennaku bakubye abantu baffe emiggo batuukidde abantu baffe bafuuka bavubi era tuvuba nabo ekiro bajja kuba mukene bakujjako yingini ne tusigala n'abantu baffe balokwonawona ku Nyanja emisana soba ekitiibwa bakwata abantu baffe babajjako yingini. Ebimu ku bizibu bye bakulembeza kwe kuli okubagobaganya ku ttaka ku Nyanja n'obutawuliriza nsonga zaabwe era basabye bategeeza omukulembeze waakiri abakyalireko awulirize ku nsonga zaabwe. Yaniriza project ya Bitiko nungi tujagala naye tufunye ebizibu payment ntibajja ne batala abantu bulungi ate bawaayo ettaka olw'ensonga tulina kituyita willing buyer willing seller twawaayo ettaka bulungi naye njagala bategeeza nti n'okusasula abantu lwafuuka lutalo era ebimu ebikyasiiza Museveni mu disitulikiti y'e Buvuma bye bimu ku ebyo nti omuntu omubala emyaka 2 tanasasulwa. Mu kwogera ku eri abatuuze bano Mike Mawanda abasuubizza nti ensonga zaabwe baakuzituusa wabula n'ategeeza nti ensonga lwaki bategeka standby generator okumalawo ensonga bwe ziti. Nga twagala kubanjulira mukwano gwaffe Muhoozi Kainerugaba ffe tuva mu MK Army tuli mu ggwanga lyonna ne wano tuguddewo branch nti tutegeka standby generator nga maserasi gana kutuuka wano ndowooza eno generator ekyokutandikirako. Balaam atuuse n'okuyita amyuka RDC Mubiru Patrick n'agezaako okwewozaako abantu nga bwe bakuba enduulu. RDC aliwa abantu b'Ebuvuma abaana disi mumpulire njagala kubasaba genda kusaba RDC abawe wiiki emu muwulize basabo okutandika ne Monday paka olwokutaano olwa wiiki eno njagala keera mu ofisi ssaawa 2 paka ssaawa 5 mumpulirize genda kawa essimu yange ono muto wange. Balaam amuwadde wiiki gye tugenda okutandika okuwuliriza ensonga zaabwe era bw'atakikolako pulezidenti wakuyingira mu nsonga zino era ono akubidde ne RDC n'amutegeeza ku nsonga zino. Genda kawa essimu yange okuva ku lwa bbalaza paka olwokutaano wiiki eno ejja buli alina ekizibu kye genda mu ofisi ye akiwandiike ku lw'omukaaga ajje Kampala aleete ebizibu byammwe baluwa tujja giba muzeeyi. Wagenda okujja e Luweero nze nalwandako n'ab'eminzaani abo era ne baleka abantu ne babeerako n'emirembe emyezi nga 5 naye ate era obubbi bwakoze eki bwazeemu. Kati ngenda kuwa omwami ono essimu yo watuuka e Luweero ne badreva banne bajje bakulabe kubanga kyonoona erinnya lya pulezidenti. President simu yaye. Bino nga tebinnabaawo basoose mu mpaka z'amaato omupiira n'ez'obugaali nga batongozza ofiisi ya MK Army ku kizinga ky'e Buvuma era nga ttiimu ya Gen.Muhoozi ey'abawala ewangudde eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni era abawagizi bagenze n'ebirabo.
bano basoose kuyisa bivvulu okuva e Kampala mukono paka ku kizinga Buvuma ekiri eri ne kibatwala ku kitebe kya disitulikiti awabadde emikolo wakati mu buwagizi obw'amaanyi nga bawagira Gen.Muhoozi Kainerugaba. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey Crossall TV Omunyo.